Ebigezo eby'akamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu ebya PLE, ebya siniya ey'okuna ebya UCE n'ebya siniya ey'omukaaga ebya USE bitandika nga 3 Ogwokusatu bikomekkerezebwe mu Gwokutaano nga 3. Ssaabawandiisi wa UNEB Dan Krachodong n'akulira eby'ebigezo mu UNEB James Tulyatemba enteekateeka eno bajanjulidde bannamawulire mu lukuŋŋaano olutuuziddwa ku Media Center wano mu Kampala. Odonga akakasiza nti PLE ajja kutandika nga 26 Ogwokusatu n'okubuulirira abayizi kiyite briefing ate nga 3 batandike n'ekigezo ky'okubala ku makya ate olw'eggulo bakole social studies bikomekkerezebwe nga 31 ku makya n'ekigezo kya science ate olw'eggulo bakole oluzungu. PLE will come in with the candidates briefing on the March 26th, 2021, and the examination will be done on the 2 days of March 30th and 31st. Ebya siniya ey'okuna bijja kutandika nga 26 Ogwokubiri n'okubuulirira abayizi oba briefing ate nga 1 Ogwokusatu bakole ekigezo ekisooka bikomekkerezebwe nga 6 Ogwokuna. Even now as we speak, there are the practical examinations in foods and nutrition subject, home management, then the oral examinations in French, German, and the oral examination in music have been going on. Ebya siniya ey'omukaaga bijja kutandika na kubuulirira abayizi nga 9 Ogwokuna bakole ekibuuzo ekisooka nga 12 Ogwokuna ate babimalirize mu Gwokutaano nga 3. These are 2020 examinations, but they are being held in 2021 because of the need that there was to make up for the lost time that the candidates had during the lockdown due to the COVID-19 pandemic. Bakakasizza nti beeteeseteese ekimala nga bali wamu n'ebitongole ebikuumaddembe okweŋŋaŋa abeesomye okusomola ebigezo bino nga n'etteeka eribawa amawulire kuba bibba lyateekeddwako omukono. UNEB strongly warns all persons who are contemplating any involvement in examination malpractice that the board is going to be extremely harsh this time round. Ayongeddeko nti embalirira yaabwe ey'ennyongereza Paalamenti yagiisa era balina ssente ezibamala okugezesa abayizi bonna wakati mu kugoberera amateeka n'ebiragiro ebitangira COVID-19 okusaasaana. Twagala abantu bwe banga bali mu bigezo bino oba abaana bambala obukookolo bakozese ne sanitizer ate balabe ne temperature z'abaana nga bwe ziri. Asabye abakulu b'amasomero okubeera ab'ekisa okukkiriza abayizi abatannamalayo bisale okutuula ebigezo byabwe eby'akamalirizo olw'embeera eri mu ggwanga. We do not manage schools, but we are appealing to heads of schools to work out a mechanism such that these few unfortunate candidates can be allowed to take their examination. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.